Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV era ng'okola ky'amaanyi nnyo mukwano gwange okwekuumira ku channel eno. Waliwo olutwe lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti wa National Unity Platform era ng'akukulembeddemu si mulala ye General Muhoozi Kainerugaba. Lwaki nkugambawo nti okusinziira ku positi ze nkuleetedde General Muhoozi Kainerugaba azazza postinga zikulagira ddala obunkenke obuliwo ssaako n'okubanga mwekweseemu olukwe lw'okwagala okuggyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tetumanyi nsonga lwaki naye ngenda kubanga lukuwa naawe okakasize ddala. Jjukira nti nno enfunda eziwerako azze akyogera lunwe nga waagenda okubanga ajjako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe. Kati ekibadde ku mimwa gy'abantu ennaku zino ye boxing competition ebadde eteereddwa wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne General Muhoozi Kainerugaba. Naye newankubadde boxing eno omuzannyo guno gubadde gutegekeddwawo naye mulimu ebyama ebyekweseemu kubanga otwabadde tutunulidde ku posts za General Muhoozi Kainerugaba olunaku olw'eggulo yakoze posti ez'enjawulo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwandiikira posti ng'amugamba nti okakasa bw'ononkuba nkukakasa nti ngenda kubanga nnyabulira ebyobufuzi era ngenda birekulira naye nange nsuubiza nti wennakuba onoova ku mwenge. Wabula Muhoozi Kainerugaba we yabadde ng'addamu yagambye nti nno nti okutta Bobi Wine okutta ka Bobi kintu kyangu nnyo era kiri ize olw'ensonga nti nno yagamba ayagala nnyo ebikonde kati namuyise mu bikonde eyo tujje omukwata tumutte eyo olukwe luli mu kugenda mu bikonde gye baagala omunyigira. Yagambye okumutta kyangu nnyo kuba ayagala nnyo ebikonde egyo tusobola n'okumuttira. Teyakomye okwo n'agamba nti nno w'obanga Bobi oyagala okulwana fight tugenda gitegeka mu State House mu Safe House eyo tugenda okuba nga tutegeka ebikonde gye bijja okuba nga bitojjera. Tetumanyi nsonga waaki Muhoozi Kainerugaba yandikoze statement ezo ez'enjawulo. Yagambye killing Bobby is an easy job, very easy. He says he likes boxing. I invite him to a boxing match. Okutta Bobi Wine kintu kyangu nnyo kiri ize nnyo eri General Muhoozi Kainerugaba kuba agamba Bobi Wine yagamba ayagala nnyo ebikonde era namwaniriza otufuneyo ka match ak'ebikonde. Eno nga walabira opportunity ey'okugyawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu ekyangu ennyo nga ye bwe yakirabye era kati nsonga lwaki nva wano ne nkugamba nti nno ebikonde bino si bikonde nga wolowooza mulimu ensonga eri emabega ekyekweseemu kubanga ne posti endala gye yakoze gye ngenda okuttirawo egamba nti if he said they tell him the boxing match will be in special safe house, I have prepared for him, we will take him there soon. Nti ekifo kye bategese match eno gyegenda okubeera egenda kubeera mu special mu kifo ekyenkizo kye bayita safe house gye bakinyuziza abantu era eyo Muhoozi gy'ategese okutwala Kyagulanyi Ssentamu mu bwangu. Kitegeeza ki waliwo olukwe olulukkirwa emabega. So Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okwegendereza naddala ensonga nga zino yandibanga asiga nti bamwagala nnyo okubeera ku ballot paper mu kalulu ka 2026 era bakyeraliikirira nnyo ensonga lwaki basala amagezi okusobola okulaba nga basobola okuba nga bamuggyawo aleme kutuuka mu kalulu ka 2026 waleme kubeerawo okuvuganyizibwa. Newankubadde amawulire gavaayo googerwa nti mu mwaka guno ogwa 2026 okuvuganya kwandibanga tekugenda kubeerawo olw'ensonga waliwo entegeka ey'okuwamba obuyinza oba Mwami Museveni okusikiza mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Ebyo byonna muteekwa bimanya. Kale webale kubeera ku Yugi Update TV kubadde osinza oba ng'otuwuliriza gwe atannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko obeere ng'otweyungako bulungi nnyo ddala bulambalamba. Mmwe abali emitalo w'amayanja abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Newaffe mu Uganda obudde bwa kinnyika ggobe kakuba kava kutonya simanyi wammwe muli mutya mmwe abali mu South Africa abali mu US, UK, Qatar, Dubai, Saudi Arabia abali mu Buwalabu ewammwe kiri kitya. Mbanirizaako nnyo mu comment section mutangaze eggwanga okusinziira ku ndowooza zammwe. Mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako
agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mukade temwerabirako na mukade kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingibwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mwebatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.